ebigambo by'okuvoola bene ne biyita ku channel yo wabula nawe kenyini n'obisitula n'obiwa abalabi nti ani aleekaana ne kivunulwa nti omutamiivu ani ayogera ebitali mu magezi omutamiivu oyo ye yabadde ku pano yali badde ajja okukola programu zino eziweereza abantu ng'ali soba bulungi nga n'ebintu ebimu tebimuyitira. Mwami Kasuku bino byadde bipange kubanga basoose kubiyitamu. Ekyokubiri Mwami Tamale bino yabadde n'amawulire yazze nago yanaagalaga Kasuku n'amugamba tugenda kukola kino nekino ne Kasuku n'akikkiriza kubanga amala okutikkira. Gasobozza emyaka 3 oba otandise okutegeera ebyekisajja kikulu n'okumanya kino kyengenda okukola kigenda kuvaamu ki era ngenda bagenda kuntunuulira batya. Pulogulaamu gy'otemaatema oteeke ku channel yo kikakatako kozesa omutwe gwo nemukulowesa nti olina omutwe munene naye tegusobola kukola kyebina kukola kubanga yajjayo ekifaananyi n'agamba laba yali empologoma nga amawulire gaagalina yazze agategese n'ogateregeka n'ayogera kati afuuse kino. Omuntu omugunjufu nga Tamale Mirundi senior bw'aba bagenda okukola pulogulaamu yonna muteekeddwa okubanga muyita mu bye mugenda okwogera. Ng'oli pulezenta oli n'ayogera ekintu ekyekisiru nga Tamale Mirundi gy'ayogedde gwe n'osigala mu maaso ng'ogenda ne pulogulaamu. Waakiri senga abadde bya Luhanga twaligambe tamanyi bya wano we bitambula. Omuntu ayinza kubanga embeera gy'alimu tesanyusa naye nga gwe ogifudde kyakunyumirwa na kuzanyisa. So mukulu Katende Isaac ne mukulu Tamale nze kyonadde sikibasuubiramu ng'abasajja Abaganda. Ekyoleka obukugu bw'omuntu kye kiki ky'ofulumya n'ekyoyogera. Nze Tamale Mirundi amagezi gembadde muwa kuba amagezi takyagatwala kubanga bagamba nti full at 40 is a full forever. Mbabuuzaako mbeebaza okubanga mutulaba mu program Mboozi Mukati ate era mbaagala nnyo buli asinzira gy'osinzidde n'oga nti olina okulaba Mboozi Mukati kyokola kirungi nnyo weebale nnyo weebalire ddala nga nze nja beebaliza ddala buli omu mu nsi mw'oli kyokola kituufu nnyo asijja kwerabira nnyo ba house manager betuyita bakadama nti mwebale nnyo ate nammwe okubanga mutugoberera nja kwebaza nnyo n'abatulaba nga musinziira wano wennyini ewaffe wetusinziira mu nsi yaffe Uganda neŋŋamba nti kyemukola kirungi nnyo okwefiriza kaddata kammwe ne mubanga musobola okuba nga mutulaba. Ankutumiddeko Mariam Kathe mulungi ogamba otya kansuubira oli bulungi. Godfrey Canada ogamba otya muganda wange ombuzeeko simanyi oba ekyeyo kyokuvuga mu speed. Ruth side zaawo Canada ombuzeeko munywanyi naye kansuubire naawe oli bulungi. Ajja kutumako eshapiro n'omukyala gwe bayita Naloga Richmond Promotions ogamba otya munywanyi ansuubire nti oli bulungi na mwena abatulaba nga musinziira gye musinziira kyemukola kirungi nnyo. Haji Aluna ku H&M restaurant akuyita nti genda okulwa akamere akalungi osobola okulya akamere akajudde obwomi. Kale yo program tugenda kuba tugitandika wano wennyini ensonga nga tugita ebingi bye tugenda okubanga tukubaganyamu ebirowoozo ensonga za Kasuku Tamale Mirundi ku nsonga za Kabaka okumuvoola tugenda kuba tukyogerako. Abatwala amabaati batandise sistema speaker ebitaano yagaye nti abikomezaawo naye ekyo nayo kitugenda kuba tukiyisamu. Bapromote ogende eggulu Karamoja babadde babalaki bulijjo nga tebagendayo Musale yamaze gendayo nabo ne bagendayo. So bina tugenda kuba tukuyisizaamu eggaali tusobole okubanga tubitematema mpolampola. Nkutumiddeko Falokusakos balamusiza munna abalebe Mboozi Mukati gye musinziira okubanga mutulaba na buli omu kyakola Mukama amwongera amaanyi okubanga akifunamu kubanga afuna muntu yoze. Duncan nja kusooka waliwo omusajja wa omusajja nambeemu yansindikidde message. Tetwakola platform ono kuba omanyi muntu alina entega gyategeeramu ebintu omuntu alina enfuna gyafunamu omuntu kubanga osobola okunonera ekigambo mawa nalabanga gwamuvumye saati guno okirabulaba. Nja kugamba muganda wange nti ffe tetwakola mukutu guno kubanga tuvuulira ku bantu ngayo yakyogedde kyenja okumugamba message nagifunye yantuuseeko bulungi mwami mawa yagimpadde naye siina we nakuvuulira naye olw'obutaagala nnyo okumala budde bungi webanga wanfuna bubi nga ebigambo byange kye nali ntegeeza gwe si kiwategeeza nja kwetondera naye ffe tetukolanga mukutu guno kubanga tuvuulira ku bantu era ab'e Texas awo mbalayirira ngenda kuyitawo buyisi oba nsiikyeddako awo
aha kana abe Mexico muninde ne kirala sebo mukulu ye mwami ani mwami Fred Magembe eyo bichi joyina n'ekizimbe gali kuoleka toyinza kutwalya nambe munabeera ku beach eyo ng'asolooza kubanga beach nagirabye tekuliko bantu nambe mutwala ambassador wammwe abeere eyo nga tumuwone e Uganda mbi olago omusajja alina connection mu government wagiddukamu ne kati nambe mu atayina ade mukwano gwe chairman niyo omuntu lekedde ate ambassador wammwe climax ebyokuzanyisa by'abaana weebiri bakola okuva ku Monday paka Monday ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano Dankani abantu bonna boolekera ku Serena okuwagira papa omusiime Sasi Makulu omusajja atuwerekerako naffe ku anniversary yaffe mbadde mbasaba mwenna tugende tumuwagire King Mike yawanise concert ayine Lugogo ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda Yanko Palaso naye yawanise mugende mu muwagire naye ali Lugogaawo bagitumyani Love Festival bannange nekinabeera awo ekinabeera mu concert yawo Molini Glama yakubuuza wamukola lwaki omutambulira ku nnyo ate nkubuuza bayaddayo yeddayo nga mwenda ogw'omukaaga Yanko Palaso Madamu Tia tweyanza message yatuuse ate nze yatuukidde mu budde obutuufu bwe nnyini ate Madamu Tia aninga asooka okwogera n'abeeka mwayadi akazinkwasa waati masanyaze gatugenzeeko ningamba wasoose kubakubira Tina yabakubidde munnange tweyanza nnyo Madamu Tina n'omukulu message yakituuse nga abantu abali e Dubai abali e London abali e Canada bonna musoka Isaac ankutumiddeko nentumira ku mukyala gwe bayita Sumaiya nga naye ali awo Take ntumidde ku mukyala oli ow'omukono muwagizi waffe oyo ow'omukono Rose sawa na fatulinde tujja kugenda tumukyali mukole nteekateeka tugende tumukyali metanikira bongo naye tugenda kugendayo mbagaliza weekend ennungi abantu be Kayunga abantu be Ntwetwe abantu be Busunju Edikenzo tuli mutuwa tutambula tugenda mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo abalaba Mboozi Mukati amanyanga bulijjo Mawa Haruna tweyanziza nnyo tweyanzege okubanga mutugoberera mwebale kubeezaawo programu eno kubanga mwe mutali naffe tetubaawo ne bwe tulabanga mutulaba naffe tuddamu amaanyi njala okutumirako mukyala Tina akutumidde nnyo mukyala Tina mpozi abeerawa abeera Boston munnange ayifaaluku muno mwayitaayitira yali ayitaayita n'agwa ku mukyala Tina bw'amugwako n'amutikka obubaka n'amugamba obubaka buno buntwalire obuwa abasajja abatula ku pano Mukati njala okutumirako Teta e Canada nti munne webale kubeera mu Mboozi Mukati njagala okutumirako Luusi e Canada webale nnyo okutulaba Charles Mpanga webale nnyo webale eddala kubalaba Mboozi Mukati omwami Mpanga oyo nno yagamba bali tuli batuyambiddwako oba mwaka ki oba myaka gijja ne tugendako eyo mu nsi eyo tulikyalako ewuwe banga minisita bonna abasekandi bonna bagenda ne basulayo naga namwe ab'Emboozi Mukati lwakuba mmwe temuli baminisita naye mwenkanakana n'abasajja bali njagala okusembyayo mukwano gwange ennyo ow'okumutima wano bamuyitani David Mutawe kwagala nnyo David Mutawe Grace Kamata abo tewalize gwekyawa ne waliwo mukwano gwange ennyo abafamile y'omwami bamuyita batte abakyala abo balaba nnyo Mboozi Mukati famile yonna bannange babaagalanyira badde bagambye nti bwe tusobola tudde mu programu ya Bujingo ne mugamba Bujingo eyo tuligizza olulala naye nga batulaba nnyo babaagala nnyo era bagamba nti mweyongere maaso okuteesa nambeemu bagamba nkubangudde n'omukulu ono takyeyo lussa naye bagamba ali ku nakyo era bamwesunga okufa bagamba omusajja ali ku nakyo kalakati si buli kaseera mbu omuntu omukulu alina kwogera birungi ebiseera ebisinga waliwo bw'ava ku mulamwa nga bulijjo nambeemu mpozi ntumirako abantu be London mwenna abatulaba at large Ajati Fatuma Chimbowa ne muwala wo Sophie mbatumiddeko nnyo Shapiro oli bulungi ne Arafa Nalwoga kansubire muli bulungi nkutumiddeko nnyo Jajja Isaac ne Jajja Cedric Sherry au Ezeisti nkutumiddeko nnyo Sherry Beatrice ntumira ku baagizi baffe bonna abatulaba mu nsi ez'enjawulo Tete Canada
agamba nyo tetukutumira tukutumidde ssebo abalabe Mboozi Mukati mu nsi yonna gye muwangaalira era nga bulijjo tuzze tubaweereze twebaza okulaba Mboozi Mukati buli kadde konna ne muteeko data bannamasaka nga bulijjo mulenzi wammwe mwamusindika e Kampala era weetuli kyaweereza eggwanga abantu bonna nyongero bategeeza nti buli alinamu akasente ng'oweesobola muyambe ku bannaffe bali bubi abantu baffe bali bubi abamu tebalina kyakulya tebanazza baana mu masomero paka kati abamu so buli alina kyolina nga mukama ensawo yo yagigaziya tukusaba odduukirira atalina busobozi njagala kutegeeza bannayuganda nti ebiri mu ggwanga mwenna mubiraba twagala mwongere okuba abavumu ab'amaanyi musobole okuba nga tutambula n'ensinga bw'etambula. Sipiika yakombe amabaati gamwokyezza n'akomyawo ebitaano bweddu naye golowooza kika puresha ke kayitiridde oba okuswala kwe kwayitiridde. Kyakoze bulungi ne tulanga ababbi nga tusinziira ku Mboozi Mukati wano ababbi abo abamu ne bakwatibwako kafansonyi ne bakomyawo amabaati. Twabadde tulaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ye pulezidenti wa Uganda n'oyo gwe njogeddeko yagambye ku luno poliisi enoonyereze buli yatutta amabaati emukwate. Bwe yagambye mu kugamba nti emukwate ffe ne tugamba poliisi teyeemenya kubanga lisiti twagiba wadda bw'eba ekwata esookere ku kitutu omuntu oyo yabba amabaati n'agawa ne nnyina n'akola hardware ebakwate babiri nnyina ng'emuvunaana omusango gw'okuzaala omubbi ate n'omubbi n'amubbira naye n'atunda oyo n'emisa kalamoja gwe njogerako bwe mumaliriza egende ekwata omumyuka we nandutu tebatawana kubanoonya kati polisi balina begenda kunoonyereza yatwala amabaati 2,000 era ye n'agaba agamuwaye ng'omuntu bwe mumaliriza egende bake prime minister Robina Nabbanja olwaba minister be abakola mu prime minister's office okubba amabaati ng'ate yennyini yalina okubalungamya ate naye n'atwala kitegeeza yeekobaana n'ababbi bwe maliriza egende bake sipiika oyo namba 3 kakati wemala okumubaka oyo naye yabba amabaati n'awa n'obujulizi nti yagagabira kyakize waabwe n'amasomero webabba wootwala okomyawo bukomya amateeka we gagamba kakati bw'amalirizaawo egende kwate Lugoloobi ye yagakwata oyo no kati nekikuwunyisa oyo ne minisita omubeezi w'empisa n'ekikula ky'abantu naye yagakwata n'agazimbisa ekiyumba ky'embuzi n'ente ng'alaba enteze n'embuzi za mugaso nnyo n'okusinga abantu b'e Kalamoja bw'amaliriza poliisi teyeetoolola egende kwate Matiya Kasayija ow'ebyensimbi kati neewuunya lwaki pulezidenti yagambye nti poliisi enoonyereze buli eyatwala amabaati emukwate tubayina twaba bawadda ate bakkiriza nti bagayina okiwulira bo bennyini bakonfesinga nti batukakola ki poliisi mu Uganda bwe mba ntunuulira palamenti eno nalabye omukazi akinagguka mu bulumi bw'abalala ye sipiika wa palamenti Amongo yagakomezaawo naye we yabadde ateesa mu kantu akamu n'agamba omudi tondayivaati nga nze siri mabaati ge Kalamoja okiwulira I'm not on a sheet don't divert me which is nga bakyenyumiriza nakimu bakifudde na ngombo kolo nino olunaku yakomeza amabaati ate we yayogeredde ekyo mu parliament nabadde ntunuulira sipiika oyo ng'ayogera engeri gy'akomezaawo amabaati ng'aga nti mubeere kyakulabirako naye n'agamba omanyi nabagamba nti buli abasajja bano bafuna omuti buli kibaawo ejirikito kuba n'asuula embwa efudde yagambye ekitutu yeetikka omusaalaba gwe yeyo yamukubira omuwa amabaati tagamusabangako era ye yagakomezaawo yali akimanyi sente ziyitawo ze bafulumye okugula amabaati si mu palamenti kati yali amanyi nti oli azijjewa yamuwagaga yakola ekkolero kati olwaleero Dankani tuyina ababbi ababbira mu kwekaza kino kibe kyakuyiga nti ebintu bingi bigenda tetutegedde wano mu ggwanga
mukugenda nga tutogedde kubanga omubbi bamuvunaana obubbi n'amuyambako okubba ne gwateresa bonna baba babbi. Kakati bano bayamba ku kitutu okubba omunyago guno era ne bagutemaatema amabaati emitwalo 10 abantu abo gwe babba. Bamma mwogera ku mabaati gano nze ndaba boogera abantu bakusaagirira boogera yatwala 15 ono yatwala 20 ono 22 ono yatwala 7 meka naye amabaati gaali emitwalo 10 bw'otemaatema nno gano agasigala munnaye oba bagasegase bakasajja baani weesanga balina mutwalo omwenda gwalaga emitwalo 10 gye gyali gyogabira abantu b'Ekkalamojja. Abantu abo gonna baagabba ne bagamalawo bwe ku kati olwaleero Dankani okusinza ku bannamateeka ba Uganda bajja tunyonyola senga omuntu abba ssente kati sipiika ekikolwa kye yakoze okomyawo ekintu kye yabba yali badde kati yali zayininze era n'okuva ku bwa sipiika mu nsi ebeeramu demokrasi. Senga nsi ebaddemu demokrasi yali zayininze okuva ku bwa sipiika kubanga enda kubuulira Ebungereza minisita w'ebyobulamu yali zayininga okuva ku bwa minisita mu covid basiba ne bagamba tewali movements tebakyalina kutambula ye n'atambula okuva e London ogenda Manchester. Ekyo kyokka bagamba nti alizayininge kuba yamenya amateeka ate abalaga bakola ki ge bakolerako. Olwaleero nga tunoonya ababbi e Uganda okugituusa wano weeri namba 3 n'avaayo n'agaa nti nze gwe mulaba wano mu bubbi nasoba era ku bingi byenzibye agano bagansesemeza nga komezaawo. Kakati twalisigadde tumutunuulya butunuulizi nti akomezaawo yakoze bulungi yatuyambye oba ono tusooke tutangaaza abantu nti mubbi kyekisooka. Twakuba endulu wano mu Mboozi Mukati nabo bagiwulira ne bakomyawo omunyago gwe bakomezaawo ne bannayuganda abalanga batwegasseeko. Omunyago gwe baleese ye omu yasesemye kyamususeeko n'asesema naye tetumwebaza talina na kirungi kye yakoze kuba mubbi okiwulira yabba ebintu byabali n'abikomyawo kati twamusesemezza busesemya twakutte munyago. Omunyago ogwo nga yagukusadda n'agutwala ne tumuteekako akazita agugule bw'aguzaayo ku Prime Minister's Office tetulina na bwino kuba private ye yayogedde tebanatubuulira nti kituufu amati yagakoze eki yagakomezaawo ayinza okuba yayogedde kwerungi yanaga abalala mundabireko ffe twagala bakwata abantu bano tulabeko nti omubbi mu Uganda bwabba ekintu ekiri sensitive wekiti akolebwa atya nti abakulu nabo basobola okukwatibwako nitusobola okuba nga atufuna obwenkanya tuleme kuba nababbi bokka betutambula nabo. Mawa Speaker akomezaawo amabaati. Speaker okomyawo amabaati nze ku lwange kyakoze bulungi okumwoleka kyosanga twandibadde tulowooza nti bamuwaayiriza bamukonjera naye ye yennyini okomyawo amabaati kyongera kukakasa ky'omulimu gw'okwegabanya amabaati agataali gwabwe baagukola era ne bagutuukiriza. Ne waliwo kye neebuuza Speaker era njagala ababaka baveeyo mu Kkalamojja batunulire ekintu kino abamu oba n'abantu baayo kubanga Kkalamojja eyo simanyi yabakola ki kubanga Speaker bwe yabadde azza amabaati ate yagazizza era mu sitoowa bakola ki jukira abeeri be balina okuwa amabaati ago bakyali mu bunaku bakyali mu nnyumba ezaki ez'essubi teyaga ndi amabaati gano genguze kanga kwate nga twali gye galina okukola ki okulaga naye era bali abalina n'okugafuna basigadde bakyali mu bunaku era bo baagakutte ne bagazza mu sitoowa oba ne bagazza gye baagazza kati ekinaavaamu ng'owulira ng'ate abalala bakola ki be bagabba. Nze ndowooza buli muntu eyandibadde akwata amabaati ago bwe banga bagenda gazza ng'ono baasomye olukalala kubanga bonna basajja bo bawulira bikumpi be batuukibwako be balinga bannamba 2 awo namba 3 bonna banene minisitule gye balimu bw'otunulira minisita Nabbanja kumpi yatambulirako ebintu byonna. Kakati nze ndowooza nti mukuzikwata amabaati ago mugakwate mugatwalire bannannyini baaga abalina okugakola ki okugafuna so zigakwata bagazze mu sitoowa ate enkya tuwulire nti mulala yeyagabbye kubanga baleka tebaagala gawaawa
Kalamojja nze ekigendererwa kyabwe kinsobedde kasajja bw'aba akomyawo amabaati bagakomyewo buli omu akomyewo minisita akomyewo bavuge emmotoka batwale amabaati ago gye galina okukola ki okugenda kubanga abantu abo bakyali mu buzibu tebagonjolwanga kubanga obudde balina ofunamu amabaati gaabwe mwe bagatwala gazimbisa biyumba bya mbizi abalala bazimbisa bya nkoko kati mumba musazeewo gagula mukwate amabaati ago era tubalabe nga muleese kamera ng'emmotoka zisimbye layini mutwala amabaati Kalamojja abantu abalina ofuna amabaati gaabwe so si kukwata amabaati n'ogazza ate woogenda ogabba gwenyini odidde amabaati ogambye wakomezaawo ogazizza ate gwenyini woyagala era ogatoolewo kubanga kino kiraba basobola otulaga nti baagaza nekikomaawo naye omumala ogazza galagawa otegeri dankani bano abantu obubbi bwabwe bwankukulana dankani wano bwe nzija nenkuwa emitwalo 2 ombuulira gye zivudde nkubuulira nenga nti emitwalo gino 2 givudde wa nnamba emu okitegedde oba givudde wa gundi naye tosobola kugamba nti oteeka butenzi era naawe olina okumbuuza esente zino zivudde wa naye bwongandi sipiika banga yayogedde ekintu ekyobutumbaavu ekyobutamanya yagambye nti amabaati ge baamuwa ye yali tamanyi nti gagenda wa nti gaali g'Ekalamojja yamanyi gaali gaawa era wajja obanga ali abantu ayi abakaaba nga oluusi bamenya sitowa zaabwe ne bajjako amabaati olina omumanya ebintu by'otwala bivudde wa ani yabikuwadde byabadde byani yabikuwadde lwaki wamukoledde so si gakwata ogaze mu sitowa ate njatuulire nti jeno gundi ate yagatutte mugakwate mugatwalire bannanyini mabaati ago babeere nago Speaker nze nja kumwebaza ekintu kye yakoze omanyi omuntu asobola okubba ekintu ky'omuntu asigala nga yeekuniza Speaker nga we yanyonyodde naga yayitamanyi ndooza amabaati gano tegaliiko lebo nti Kalamojja oba tekyaliko kyekyaliko ndooza ti ayinza okuba nga teyakiraba naye ekibanga kyaliko nti gagenda Kalamojja n'akiraba Speaker awo oba olimba naye abalala bonna abaatwala amabaati gano kubanga ekintu babeera mu parliament ono si ye mukama waabwe kati temutya kuswala mugazzi naye nange nanja kwegatta ku muganda wange mawa amabaati gano mugazze nga mugatwala Kalamojja mune mugavuga ne mutuke Kalamojja ne mugasuulawo mu kyererezi mwe muveeyo ne mugasuula mu kisaawe mwe muveeyo amabaati banyini go bagatwale nawulidde okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga era n'adema enki n'agenda kukyogerako nnyo yagambye tuleera eno sirutulaka yayingira essomero nannyiniyo asasule abantu abafiiriddwa abantu baabwe ne bali abaliyo abajjanjabe n'agamba n'omusirikale oli gwe baasayidde ebintu bye abakikoze bonna bakwatibwe awo yasimbyewo nyisa yage abakikoze bonna bakwatibwe kati watuuse mu bantu n'agamba ensonga z'Ekalamojja zino bayongere okuzinoonyerezaako yazirese mu bbanga yagambye ensonga z'Ekalamojja zino bongere okuzinoonyerezaako ne wali ku ssomero ku accident yakkaatiriza ne ku sino tulaka eno naye yatuuse ano ku nsonga z'Ekalamojja olw'okuba nti zirimu abantu be yagaye bongere okunoonyereza kati simanyi abanoonyereza kubanga kati essaawa yali oga nti bongere okunoonyereza ono sipiika ye singa entebe tagiriimu kubanga bano abalala tetunakakasa nti bagatwala naye ono yavuddeyo mpozi negunda muwulira ku leediyo nga omusajja munene nawulira minisita Kasejjeyo nga yogera abalala tebamubuuza bakuba batya amabaati g'omuntu omunaku n'agamba nze nali simanyi ate bagaa nti osobola okugaana eky'obwerere nze ne wali waka ne bankubira essimu ate nze si gwe gusoose kitegeeza waliwo ebintu bingi bye bamukubira gano amagi ge mulaba gaabulanga mu covid w'abantu baleeta amagi mu covid ne baleeta amata naye ebintu tebyalabikako kitegeeza ebintu bingi ebibulira awo kati nja kusala omuntu yenna yatwala amabaati munanga amabaati gano walwakya omanyi nze Duncan siri musiraamu naye waliwo enzikiriza mu ddiini y'obusiraamu ebimu abasajja abasiraamu bakyasinza okukkiriza nti nze ndi mumativu ne Mungu kyeyampa bakikozesa nnyo kakati abasajja abali mu gavumenti ennamba esinga yali mu okukkuta ogamba nti nze ndi mumativu ne kino kyennyina kubanga essaawa ya Speaker obanga osobola okugula emmotoka ya kawumbi n'ogula etali emu n'oba nga osobola okubba ebbaati ly'essiringi oba lya mitwalo 2 eryo n'oba nga nalyo osobola okulitwala munnange enseera abantu abasobola okuba nsumbuwa Duncan balowooza nti waafa
bagenda kumuzika mu kyalo kyonna niwo bane fuuti ntini nnyawo so kati abalala bonna abaatwala amabaati gano nze nja kusaba bagazze naye mugazza temugatwala tono yagatutte kubeera mujja gano nayo mugatwale gye gali gateekeddwa okugenda banyinigo bafune amabaati mumbeere n'ebyobugagga byammwe era munamufudde bagala kubazika n'ebyobugagga byammwe naye bano abantu mubaleke bafune amabaati gaabwe. Mwami Museveni bwe yatuuza olukiiko lw'abaseeka olwa NRM mu State House Entebbe yayogera n'abatula kakiiko bonna era ne banja ensonga y'amabaati ago. Nonno Mwami Museveni mu kwekangabiriza yagamba yakola order, yatowa order. Nabbanji oyo ne banna abamu tebabakkiriza kwogera mu lukiiko olwo nga bawanika emikono nga bagala kwogera ku nsonga y'amabaati. Mwami Museveni yabagamba tosha emikono sawo mugikakkanye temwogera kigambo na kimu ku mabaati era n'alagira poliisi neegamba buli yatwala amabaati bano babbi babakwatirewo bunnambiro ye order gye yawa. Bwe yawa order anti Duncan Uganda eno yeewuunyisa era nze ntunulira nnyo abantu oba aboogera ku Enanga ono nga bamutwala okuba nti ali serious mbeewuunya. Anti Enanga bwe yajja ku media center yagamba banoonyereza ku bantu ababba amabaati naye nga abantu ababba amabaati already bo baamala dde okukonfesinga nti amabaati twagakola ki twagatwala naye nga olwo gye bayita visible hand omukono ogutalabika ogwatwala amabaati bano abafuna amabaati teboogera nti gundi yatukola ki yatuwa amabaati buli omu agamba amabaati nagasanga wange nagasanga mu lujja n'ebifaanangebe so eyabawa amabaati bagala kukola ki kumwogerako. Duncan Mukama Katonda Muhammad Kirumira Mukama akulamuze kisa era kuumuze mirembe anti Duncan byafaayo bya poliisi wane Uganda ndozo omusajja ali omu gwe twalabako nga ye mu poliisi ayimirira mu ggwanga linayogera ekigambo ki mwoyo gwa ggwanga Kirumira otegedde naye bano abasigadde basajja beenanga n'abafaananako nga banne badda wano ngebige Enanga nsobola kubulya Duncan tasobola kubira miisa yenna simu nga alina kyamugamba kubanga Enanga is just bamukozesa bukozesa musajja watu n'amayinja gonna gokola bagakola ki gayina so kyannaku nti bino bye tulimu ebyamabaati Duncan byakwewugulaza amabaati abantu bagatwala owulira ssebo bagatwala ate mu kutwala amabaati gano galinga le bayita kutimba bbula ku maaso nensobola kugamba Duncan wansi w'amabaati kyogambe Karamoja bali babatwalira amabaati gokka otegedde bali babatwalira amabaati gokka kitegeeza bali balina ebintu ebirala batwalira ku mabaati tosobola kutwalira muntu mabaati gokka kitegeeza waliwo emmere n'ebintu ebifaanana bwetu kubanga abantu b'e Karamoja gavumenti egamba bafanjala otegedde Duncan balina obusisirasisira bwabwe boolaba obwo naye balina ebintu ebirala beetaaga amabaati ge bagamba beetaaga emmere beetaaga okwebikka n'ebifaanana kitegeeza kino ekintu Duncan kyali kinene ebintu ebabba bingi okusinga n'amabaati getukola ki getwogerako ffe twogera ku mabaati n'osanga sente z'emmere bazibba sente z'obujjanjabi bazibba eza bulangiti bazibba so omukyala Anita Amongo Speaker wa Parliament akoze kinene nnyo mu kinagguka mu nnaku y'abanne yataddewo mbeera yakola ki naye nga twagala omutegeeza nti entebe eyo gy'alimu Mwami Museveni enkola yakozesa n'amala n'akola ki n'akusuula n'akudampinga yalimu entebe yalimu kadaaga nga tewali kadaaga tanyenyezebwa nako okimanyi Duncan bulungi naye Mwami Museveni bwe yateekesawo kadaaga bwe yamala era n'amulwanyisa n'akola ki n'amusuula so twagala omutegeeza mukyala Anita ne munne ono vice ono ani no gundi prime minister Nabbanja kubanga ekyo ekifo kyali kibaddemu ab'amaanyi amaama babazi yayitagambwako Duncan mwena mumumanyi naye era Mwami Museveni yamala n'akola ki n'amusuula kati gwe Nabbanja ani kubanga prime minister's office ebbanga lyonna tulabye erimu emigozobagano mwe babbira ebintu by'abantu ebirina okutuuka ku bantu ebigwa bitalaze n'ebifaana bityo so twogera okutegeeza abakulembeze bano babalonda mu office zino Duncan basavinga omuntu wa bulijjo akola ki asembayo ku ground kakati gwe bw'ofuna omukisa ogwereza banne Uganda n'osalawo wekkuse nga n'omusaala bakuwa n'ebintu weegabirako so kyannaku
era ensi eno abantu babalaba. Nze newuunya speaker kubanga okyalunkanira amabaati ag'emitwalo 2 oba Kasajja ow'ebyensimbi kati Uganda enakkiriza etya nti ow'ebyensimbi takwata mu nsawo ya ssente ng'olunkanira gano amabaati ag'eno kitegeeza ne ssente ez'eggwanga zonna wazibba omuntu w'otuukira okubba ebbaati l'emitwalo 2 kati nsaasira ssente kyeva nti simanyina mukulu Kasajja ono gavumenti oba emwagaza ki oba yagirogera kubanga oba yalina ebyama ensobi nyingi nnyo ku kisaawe y'omu yeewuuyo bw'ova ku kisaawe lino eddwaliro lyawano eryagana n'okuva mu musingi y'omu yeewuuyo asimanyi peneeti w'emmwanyi y'omu yeewuuyo owulira naye takwatibwako embeera ze kwegayinza okugamba sinakindi ayinza okuba nga muganda wa Museveni nga tetumanyi so nze mbadde nsaba tuleme nnyo ate kulaga bannayuganda n'abantu balala nti Uganda yafa yadde obwonkana okwenkanaawo muve uno ali ku nsimbi azikutenga kasasiro so nze mbadde nsaba nti President Museveni ne banno mutunuulire nnyo eggwanga lino mulemedde essuula ensonga zino nga bwe zitambula tulina ensonga banaye mwalabye abalongo bannabagereka emyaka 12 kino ekyamase kyabadde kuweno social media etambula bweti bannayuganda bati bamanyi balongo mukulu mawo wabalabye ekintu ky'abalongo ba Buganda nsooka okubeera omusanyufu eri Obuganda okuba nti abalongo abo twabafuna ng'ennaku z'omwezi mu 6 Desemba 2010 omanye kino kimala okugwa ku Buganda onoonyereza n'ogamba basajja bano nga bakuumye ekyama kubanga osinza ku mbeera y'ennaku zino etambula akantu kabaka akagwawo nga kasaanye dda naye abalongo bano twagenza okubala abalamu nga kumpi bali mu myaka nga 12 10 kati ekyo ne kindaga nti Buganda yateekebwateekebwa nga esobola okuba n'ebintu ebikusike ne tutabimanya ne tubimanya oluvannyuma lwa bbanga nga bituusa okukola ki nga bituusa okwanjula kubanga mutuufu nze nali simanyi nawulira Semakookiro nempuliraani ng'obawulira bo bagirani naye ekyabalongo bano simanyi lwaki bakikweka nnyo naye ndowooza yinza oba nkola ya Buganda naye mu butuufu Buganda endaze nti esobola okukuuma ebintu esobola okukuuma ekyama era abasajja Abaganda baali bagezi nnyo abantu abamu omanyi bawulira Abaganda bagamba Abaganda balina olugezigezi naye Abaganda mutuufu basajja bagezi kyova be bakuuma n'ebyapa by'abantu oli n'amutobesa eddaame n'amuteesa ki ekyo kyandaze ti abasajja bano Buganda eba ekyokulabirako eri abantu bonna ti bw'oba ofunye ekintu osobola okisirikira n'okituusiza mu budde bw'olina okyanjulira eri eggwanga kubanga Abagereka ndowooza yamanya nti bwe ndiba nkubya akatabo kange nga nkafulumya ndyanjula abalongo bano era abalongo ne tubafuna twagenza okunoonyereza nga bwegambye nga bazaalibwa nga 6 Desemba 2010 nga we bakola ki we batonya ku nsi ekyo nno kirungi nnyo eri Obuganda okuba nti twafunye abalongo baffe abo era nze nja kwebaza Buganda nja kubiriza bannayuganda bonna okuba nti tubeera basanyufu tuyigire ne kwekyo n'okuba n'ebyama ebikusike naye oli oluzaala mu Dankani n'agaana azadde mu Dankani oluzaala mu Kunu naye Buganda ndowooza yatona kyenyinza okwogera tibanne tuyige okukuuma ensonga tugende okwogera ekintu nga kituuse mu budde bwakyo obutuufu kubanga mutuufu nze nakyewunyiza nambemu Katonda yeebale n'Abagereka maama ekyo kyokka kitiibwa ne n'Abagereka kitiibwa ne bwetayongerako okubanga yayolesezza abalongo bano eri Obuganda. Amazima kiri nti mu Buganda kimanyiddwa bulungi nti Omuganda omutuufu aba n'ebintu ebimu ebikusike era ebintu ebyo olumu babijjayo omuntu oyo olumu ng'ayina buzibu olumu ng'afudde okubyanjula eri abantu. Mu Buganda
waliwo enkola ey'okukuza abalangira n'abambejja mu ngeri eyo okusinziira ku nnono ya Buganda bwe yali etambula. Era kimanyiddwa bulungi nti Kabaka teyakuliranga mu lubiri lumu ne kitaawe. Ekikolwa ekyo mu Buganda bakwatanga abaana abo abaazaalibwanga olumu ne babatwala ew'omutaka owa Kasolya oba bano abataka betulaba nga Kaggo ab'amasaza. Mu nkola eyo mu Buganda kye baayitanga nti okusiiga. Era omwana oyo yakuliranga eyo nga baga nti baamusiiga ew'omutaka eyo oba n'akulira ew'Pookino oba wa. Mu nkola eyo mu Buganda yabeeramu nnyo. Ekyakozesanga ekintu ekyo at the beginning mu ntandikwa Obwakabaka baabanga bakulwanira. Mu ngeri gye baabulwaniranga era bwabangamu n'okwetta. Abantu bakozesanga chance eyo ng'asobola okujjawo ono agenda okuddira ono mu bigere okusobola okwefunza. Kale baabajjangayo ng'olumu bamaze okukakata nga naye atuuse mu size wasobola okwerwanirako. Mu nkola ya Buganda okutereka abaana abo okubanjulira mu kiseera ekituufu yabanga nkola ya bugunjufu era ya magezi. Ngera we tugambye nti Buganda kyali etterokero ly'ebyama. Abaganda kyo kituufu baali bakuuma ebyama. Era ng'ebiseera ebisinga obungi omuntu bw'akola olugambo oba ki bakuga naye gwe nga okoze ng'omusajja atali Muganda kubanga bo baayinanga ebikusike bibeesigaliza ku mutima. N'Abagereka maama wa Buganda tumwebazaako ekintu kimu nti empisa eno azzeemu n'agyoleka ku bantu. Mu kujoleka ku bantu okulaga kati olwaleero abaana abagenda mu myaka 13 nga Buganda ebadde tekimanyi naye mu katabo ke yawandiise bakitegeeredde. Bagamba bannange bulijjo gye bali. So nga ate ku mulembe guno gwa social media gwe tutambuliramu gwe bayita mpulira kamenyeewa Duncan buli akagwawo ebiseera ebisinga obungi abantu bakabukira n'amawulire mangi. Naye bw'oba osobola okujjanga ekintu ekyo mu mawulire nekitasaasaana, nze ndowooza yakoze omulimu buli muntu gw'alina okukoppa sinakindi agulabireko. Ensonga z'abalongo bazitegedde. Duncan nayongedde okukakasa nti twekitibwa kitava eri Katonda. Manyi Ssaabasajja alina erinnya lya Ssaalongo. Bwe kituukiye dda nti Ssaabalongo kati omujjuvu. Era ebintu bino ndowooza biva eri Katonda nti ogenda kubeera bwoti ne bwoti. Mbadde nga ndaba ow'ekitibwa Katikkiro ng'asomesa ku nsonga za Buganda, okwanjula, okukyala, amazina ge bazina ago si matuufu ng'abannyonnyola naye ngola abantu ndowooza tebafaayo nnyo beesolero gwa Naggamba. Mama Nabaganda alina ekisaakaate nga kibeerawo era ng'abamu bagenda abantu bagendayo. Naye kaakati ndowooza kino kigenda kujjuliriza bino byonna ebibaddewo ekyokulaga abalongo nti omuntu yenna ateekeddwa okuba n'ekyama. Kino kibeere kyakuyiga eri Abaganda bonna oba buli muntu yenna ali Munnayuganda wano nti omuntu yenna Duncan si buli kimuntu ekinaabeerangawo kibeere mu mawulire kubanga kino Maama Nabaganda kiyakoze kyabyewuunyo kusaidia nkyakyewuunyo nnyo mbadde sikirabanko kubanga ffe omukazi baba muyingiza eddwaliro noyita abaamuzeeyi aba yakazaala ebifaananyi ne biruma. Nalabako Shedi nga yakazaala omwana ono omwana bali bakamala okumuzaala we bati nakuba omwana ebifaananyi ne bagamba omwana okumukuba ekifaananyi simu eno erina flash omwana oyo amaaso ago ng'asobola okufa naye gwe oli mukuba kifaananyi oyakupositinga obudde obwo ne bagamba ekintu ekikyamu. Nalaba akatambika ono omukyala asimbi okufa ye Asia. Yali wali mu bulumi ng'alaaja naye nga waliwo alina essimu alikoodinga. Okitegeera kugamba ebintu we bityo ti waliwo ebintu nga kyetaaga tudde ku nnono ye nnono yaffe entuufu. Toyina woyinza kujja buvumu Duncan nga munno omulaba omukka abaka mubake guno sigala ng'okyakutte kamera olw'okuba onoonya kontenti.
ekintu kifu nnyo. So nja kusaba buli muntu yenna ayagaliza Obuganda ebirungi ne Uganda yonna tusomenya akatabo k'abaama n'abagagga tukayafulumizza tugobe n'ebirimu n'ekyo atudde ku luno si buli kintu kyonna kigenda kubeerangawo nga kikutambulira ku social media. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Kakati Dankani abayimba ne bagamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Baali nno bategeeza ebintu ebifaanana bwe biki. Mu buwangwa bwa Buganda ebintu bya Buganda nno biba byekusifu era biba si buli muntu nti buli kaseera bajja ne babyanja eri public. Njagala kutegeeza Dankani Kabaka ng'agenda kuwasa Nnaabagereka embaga ndowooza oba yali ya 1999 bwe baseerabidde. Nnaabagereka teyamanyika paka ku lunaku lwe yawasibwa. Ebintu ebyo bisigala mu kyama abantu abatono abo ab'enju zonna. Era nga Dankani njagala ogenda obuuza abantu tewali muntu yali amanyi Kabaka mukyala gwe yali agenda kuwasa paka olunaku luli lwe balabika e Namirembe Cathedral. So ebintu bya Buganda bizze bibaawo. Nnaabagereka si be baana bokka bayina abo. Ayina n'abaana abalala tebabanjanga. Era nga Ronald Mwenda Mutebi. Naye abaana mu Buganda naddala abassaabasajja bajja ne babanjula mu kiseera ekituufu bo kye baba bakoze eki kye babaagala. So ebintu by'ennono n'obuwangwa si bya buli kaseera nti birina okuleetebwa public babirage bakole kikubanga waliwo ennono ku bisinziro okubanga bikola ki nga bitambula. So ffe bazzukulu bannambi tuli basanyufu Dankani nti bagamba ndooza Bweza David Bweza era tuyozaayoza nti Buganda yafunya abalongo tuyozaayoza Nnaabagereka ne Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi olw'ekkula eryo ssebo. Naye nja kuyozaayoza Buganda okubanga abalongo twabafunye mu butongole era Ssaabasajja Kabaka awangaale n'obukosefu bw'olimu Mukama akuyamba obuvuunuke kuba Buganda wotali tuyinza okubanga tuyinza kunyumirwa. Akale ensonga endala ezitambula mukulu Tamale Mirundi yavuddeyo na Vola Kabaka kyenyinza okwogera ku mukutu ogw'omukozi ago bayita Kasuku. Naye ebigambo byeyogeddeyo tebinyuma era nagenze nze kennyini nabirabye nempulira okunyolwa kungi ku mutima. Ate bwe namaze okunyolwa okungi ku mutima nti nze kyannumye pulogulaamu eri teyabadde live. Pulogulaamu yabadde encoding. Yabadde encoding. Mukubanga encoding gwe kikkakatako ali ku channel oba muzeeyi oba Faluku bwe mba nina ebigambo byenjogedde ebitanyumye obitememu ebitali birungi. Naye bw'oba ggwe Katende olinga ani nga Tamale Tamale Mirundi ono Katende ebigambo by'okuvoola beene ne biyita ku channel yo wabula naawe kennyininyini n'obisitula n'obiwa abalabi. Ng'oyagala basanyuke teyabadde live. Ng'oyagala basanyuke oyagala bakuwaana ekkola. Waliwo omanyi tunoonya nnyo content naye waliwo content gw'olabanga olina bangi boogenda oleka ng'olumiza emitima. Oyo n'omuvaako n'omwesonyiwa tewali yamukutuma. Okay, akatemeteme ensonga ezo ne bendi nabo mukulu Faluku Ali endowooza eyo program wagirabye n'omukulu engeri gye yavoddemu Kabaka inana kintu kye yamuyisa kyesobola kuyisa mu kamwa ŋŋanzi neera ne neewuunya omuntu nga Tamale Mirundi ne Katende Isaac ekintu kye bakoze. Ensonga ezo ojogerako. Tamale Mirundi senior muwe ekitiibwa nno kyamaanyi kubanga musajja mumanyi. Omuntu gwe bayita omumanyi kitegeeza aba ayina ebintu bingi by'amanyi ng'era musomesa. Naye mu interviews eno ze tukola ndowooza bannaffe olumu baba balina obukyayi obujja effutwa
ebintu bye batajja ku mitima Duncan ebbanga eddene. Omuntu omugunjufu nga Tamale Mirundi senior musuubira nti ebintu ebimu bwe tutambula mu bwensi eno, ebintu ebimu ebitunyiizizza tubituuka ne tukola ki? Ne tubyejjako Duncan. Nokkiriza n'ogamba kino kinnumye oba kizze kinkosa. Omuntu nga Tamale Mirundi ku level gy'aliko, waliwo kye tukkiriza nti waliwo ebintu ebyenyiiza mu bulamu bwange naye nsobola okutuuka ne mbyesonyiwa ku lw'obulungi bwange n'abakola ki? N'abaddawo. Duncan ebintu bingi bye tukkiririzaamu sigamba muno tubyagala nnyo, wabula olw'okuba nti biina impact ku bulamu bw'abantu abalala. Nsobola okugereza Duncan oli musajja mukatuliki si bwe kiri? Nenze ni musajja musiraamu. Duncan osobola obutavoola busiraamu kubanga sibugamba nti tobukkiririzaamu, sibukkiririzaamu, naye okuba nti waliwo abantu bangi ababukkirizaamu ng'obusiraamu. So eyo gundi n'ogireka n'oteekawo gap between you n'obusiraamu n'otabuvoola newankubadde oyinza okuba enzikiriza yo. Omukulu Tamale Mirundi with due respect, ndowooza waliwo bajja ku seeti taata waffe oyo nga tasaanidde kujja seeti, nga tasaanidde kujja kuki? Ku seeti Duncan nga tali mentally okay, nga tateekeddwa bulungi olw'okuba nti bano bannaffe abamuleeta ku ezo live oba platforms ezo bo banoonya content. Naye Duncan bw'oba oyina tugeze channel yo oba TV oba ki, omuntu omuteekateeka n'ogamba nja kuleeta omuntu ng'alimu eno embeera bweti. Nsobola okuwa example. Olwaleero mawa ne platform eno baba bagala otwala tugeze ku NTV oba platform yonna bajja ne batuyita ne tutulamu awo ne batugamba tugenda ku discussinga kino ne kino ne kino, ontegedde, ne tubyogerako. Si kumala gajja n'oleetawo omulamwa. Ate ne bannaffe bano balina okumanya nti ebintu ebakola balina numbers eziba followinga. Abantu abakkirizamu ebyo ebintu ebyogerako. Kati gwe bw'obanga oli producer oba ekintu kyonna n'ojja n'oteeka ku mukutu gwo ekintu ky'omanya kigobererwa abantu abangi nga kivoddwa, olowooza ki kiba kigenda okutuukako? So bannaffe tubagamba ebintu ebimu balage professionalism. With due respect, muganda waffe oyo gw'ogambye yakyazza mwami Tamale, yes, with due respect n'ekibwa kye muwa, musuubira okuba nti ali professional enough okuba nti ebintu ebimu nga tannabiteeka oba bakola cause content mungi Duncan ne balemu okufuna obudde obw'omu editing n'ebirala. So tubagamba nti ebintu ebimu bikole n'obugunjufu kubanga bijja baleetera ebizibu nga temulina ngeri gye mugenda kola ki? Gye mugenda bivaamu. Muganda waffe ono taata waffe bamuteeketeeke kubanga anti si oyinza okuba siggwe naye ayina abalala abaana bazaala. Kakati ayina abantu abalala bakola ki? Tamale Mirundi ng'oggyeko ensobi ayina abantu bangi abamulabirako, ekyo tosobola kijjawo. Naye yeeteeketeeke mu mbeera entuufu kubanga Duncan njagala omulabe gwe engeri gye yabadde aliko. Yabadde tali sober enough. Owulira? Ajja olumu waliwo ebintu ebitali bituufu byali mukozesaawo. Juzi yatuse n'ogalaga nze biya nno banne sinywa nnyo mungi. Owulira? Biya sinywa nnyo mungi. So tulowooza nti yali badde ajja okukola programu zino eziweereza abantu ng'ali soba bulungi nga n'ebintu ebimu tebimuyitira. Mboozi Mukati omutwe gwo gwe gukweyimira. Muganda wange Davicom bayogedde ebigambo bindi sekintegedde. Abakulu bakoze programu emu ng'erimu okuvoola beene. Ndabika ya beene saa zino gyalimu bulwadde bo ne bagitwalanga ekyokukinagguka. Embeera eyo gye njagala. Ekisooka kyabira Duncan nja kusaba programu n'abeddeko nja mukyusawo okutuula oli asemba eno. Kuba siga ntategeera ne byayogera sibitegeera. Anti kye ngambye anti ebiseera ebisinga mbanyanyo n'okuwulira nti kuba ayina wayogera n'agamba nti ffe ab'e Masaka kale nanga nteekamu kituufu gye ndi naye kati ono ate nenze mba njamuteeka oba wakiri mwami Lwasa wabangazze bano babeere babiri kubanga Duncan wano we tuli tutookeddwa okwogera ekibi nti kibeera kibi. Ekisooka kya byonna mwami Tamale Mirundi n'ekitiibwa kyonna kimuwe kubanga musajja mukulu era muzadde era ayina abamulabirako nga lwayogedde. Oba bagenda okukola pulogulaamu yonna muteekeddwa okubanga muyita mu bye mugenda okwogera kubanze Kasuku nali musanze ko ali wasula moto n'agaa tugenda kukola kyonna kino
kitegedde bulungi nga gwo mu nnyini na nnyini program gwo waddankani ekyokwogerera nga ojja n'otuwa ebyokwogera mwami mawa kyavaaga kyobulanze ebiseera bisinga nti ebyobufuzi sibisobola mugende wa mwami mawa ne nnamba emu naddala fokasinga nnyo ku mwami mawa kuba nali mulabyeko naddala mwefudisa eyo era waaba ayogera ebyobufuzi ensirikira nengamba waayi oba alimbye kuba nze sibimanyi kaakati gwoga nti kyo tetugenda kukyogera batugenda kukyogera mwami Kasuku bino tebyadde bipange kubanga basose kubiyitamu ekyokubiri mwami Tamale Mirundi yabadde n'amawulire yazze nago yanagalaga Kasuku n'amugala tugenda kukola kino nekino ne Kasuku n'akikkiriza kuba akamala okutikkira kitegedde bulungi kaakati mwami Tamale nawulirako waliwo omusajja ono yali ayimba ne full figure yani oyo seeko shekani yasibe kigo Kasimu agamba waliwo omuntu omusiramu okunywa omwenge n'okulya embizzi noba nekyayogera ki nagandi ate omuntu anywedde omwenge mubi nnyo ofuna n'alidde embizzi nagandi ati omuntu alina oba nzo byali bisatu nga byali kiri wamukula nagandi omuntu oli we yanywa omwenge bino byonna yabikola alina nga yakyogeramu kakyala kiri mukulano we yakijja nagamba omuntu okunywa omwenge ate oli we yanywa omwenge biri byonna yabikola malaya yamwegattako embizzi naalya kakati mwami Tamale munywi wa mwenge yatagwewakana kati omuntu gwolese ku seeti azze anywedde mugenda kukubaganya ebirowoozo ku nsonga za Buganda nze nno mwami Kasuku muwa amagezi nti obuti tunakula kuba ennaku zinala bamutikkidde ekimu kulaga nti muyivu nnyo okusinga ku nze mwami Kasuku obuti tubona bakulwa mwami Kasuku ono afunye challenge nnyingi mu mulimu gw'ogwo naye mbadde ndowooza yandize ne yeetonda nga obudde bukyali kubanga munnange Buganda bangu bakusonyiwa abantu bakoze ebikolobero bingi nnyo era bajja kumusonyiwa bamuleke kubanga Abaganda bagamba azaala ekibi akiwongerera David nze wenafunidemu okwemulugunya Kasuku sho ya Kasuku yajetemera okitegera kyoliko nti ekyo teyakyebintu kibinga ayino kitemamu hani kyekiri kyegeye mutani kwati bino ebintu ne Kasuku yadde alina interest mu kyo ng'akyagala kikolebwe era nga kyekisinga okumusanyula ye kuvoola Kabaka ye naye mwenyi yadde akyagala kyovoola ngambye nti ensobi ekolebwa niyo omuntu yenna weetoona ne mwami Kasuku hajji yeetonde ng'obudde bukyali kubanga tekinnaakula ekisooka Kasuku abala pulogulaamu ye tayogera Luzungu ayogera Luganda si Bazungu wekitali ekyo Buganda ejja kumusasula kubanga ano waliwo lubazirako olupapula lw'amawulire kyali no kigambo eki olupapula ne lufuuka ekizibu olwabukedde olwo naye nga lwakyalusoma nze nabanga munywanyi wange omwe yasinga okugula amawulire mawa naye siddamu kulanga ng'agasoma nakati bakiri myaka kiyiseeko myaka ndowooza ng'etaano mawa takyagula amawulire yasigalira dda nga yasigaza obulumi ku mutima kaakali kino Kasuku kiyinza okumutuka ku lumuntu yenna tewali muntu musanyufu yenna Dankani ng'oli ayogera ku muzaddewo kati ekyokubiri nalabye ye Junior Tamale yagambye agenda kuba twali kwetonda twali apology yonna mwami Junior mbadde nkusaba n'entalo z'abantu abakulu ozireke oyinza okuba ng'oyagala platform kudda engeri gye wagwa naye kati tokyasobola gwe abantu bakuggyako ebirowoozo ekyokubiri Junior okyali muvubuka muto obudde obiseera bye bikyali biwanvu nnyo mu maaso ekiyago oli mutambuze mu mabaala kwana budde agamba alina basobola okuba toyina gw'osobola kuba mwami Junior yadde n'omu toyina gw'osobola kuba wabula ate n'ekira nti weebaze no kitaawo tiyakuteerawo omusingi abantu okukutegeera singa teyali kitaawo singa ensi tekumanyi azwazi nandirowoozezza nti kati gwe wootuusaawo kati gwe gezaako okulaba nga ekikyamye mu famire gw'osobola okitereeza kubanga bazadde baffe gwe muzadde otayinza kukola nsobi mu maaso era kiyakoze kituufu gy'oli naye tugoberere nnyo majority kuba Junior ntusobera nabo Baganda Batamale wale bedira ki nkima siba nkima bakatende bedira ki sirugave walugavu ono gundi Kasuku walugavu era nindiridde okulaba TV ono mwami Kasuku kwakola okubanga amwongedde contract enda akinja kunkakasa nti nabo kino ekintu presenter waabwe badde bamusupporting okubanga voola Obuganda naye mwami Kasuku mu byonna ebyo nga bikyali awo nze nja kusaba oveeyo
wetonde kubanga osomedde mu Buganda era eyo content gwokola abakuwagira sente zofuna Baganda banna Uganda tekuli muzungu n'omwala bakonde kubanga okola wa Luganda si wa luzungu osobola okwetonda abantu bakusonyiwa nabadde ndi awo ku social media nenda ba platform emu ey'omukulu wa Mita Katende ekinnuma nno wa Lugave era ba misa kisemakula simanyi kye bagenda kukola n'omukulu wa Mirundi w'enkima nga bakutta olupapula olumu badde bakubye Kabaka mu mbeera kati gyalimu ebigambo omukulu oli byeyayogedde nze kennyini nasirikidde dakiika 10 neŋŋamba teyandibadde ow'enkima ne Katende nga bataddeyo pulogulaamu eno Dakani n'abawuliriza mbagamba nnyo ekigambo empty head n'empty tin ne mbagamba we bisingana gujja bagira kati empty presenter yasinkanye empty man kyovola abantu ebintu bitambulanga bwe bityo bitambula naye nze nja kwogera ku bantu babiri nja kusooka ku Tamale Mirundi Tamale Mirundi era nze neewuunya omuntu n'ojja wano n'ogamba nti Tamale Mirundi ali ki professional mukugu omuntu omukugu abantu nazo banyumirwa kwogera kintu omuntu omukugu asengejja byagenda okwogera ekyoleka obukugu bw'omuntu kye kiki kyofulumya nekyoyogera okitegedde ne bw'ogamba nti Tamale Mirundi mukugu Tamale Mirundi wakabi nnyo abo be bawaganyaza Tamale Mirundi abantu abafaanana bwe batyo n'ogamba nti Tamale Mirundi mukugu Tamale Mirundi waliwo aba nze kankubulye Tamale Mirundi okuva lwe namutandika omuwuliriza ayina ebigambo nga ku myaka gye tabikola nga mukugu n'abikubawo nga bwabiraba ne biba bigambo nga tebitegerekeka nzaawo obukugu bwa Tamale Mirundi mbasikola ki mbasibulaba kubanga omuntu omukugu osooka kumanya kye ŋŋenda okwogera abagenda okiraba bagenda kifuna batya n'ofuna engeri gy'okireetamu oyo gwe bayita omuntu omuki omukugu ne bw'ova ino ŋŋamba nti Tamale Mirundi muwe ekitiibwa musajja mukugu nnyo ayina ekyokulabirako obukugu bwa Tamale Mirundi muliwa kuvoola beene ng'ogamba nti Tamale Mirundi mukugu oba si beene Tamale Mirundi ebintu byazaayogera byonna ebirimu okuwemula ebirimu okukola ki okwogera ne yeekolakola ebintu ku TV by'ototegeera obwo tebuba bukugu obwo buba butumba abo buba busiru oba butamanya kati abantu abamu nale Tamale Mirundi nze nooza kyeyandikoze engeri gye yafuna mutabani ono yawumule ekintu akirekere ono omwana yawumule agende mu birala naye kubanga alabika kati ayagala competing oba n'abaana ono mwana we oba naki kubanga ebintu byayagala Tamale Mirundi toyinza kubanga ddala muntu wakeera enkya ne bakuzaala n'okula n'oweza emyaka 2, 3, 4 Tamale Mirundi banga aweza emyaka 5 n'okusoba kati omuntu bwatyo oba otandise okutegeera omuntu kasoweza emyaka 3 oba otandise okutegeera ebyekisajja kikulu n'okumanya kino kye ŋŋenda okukola kigenda kuvaamu ki era ŋŋenda bagenda kuntunuulira batya akati Tamale Mirundi akimanyi bulungi nti omuntu bw'obeera nga oli mulwadde embeera yonna ebeera ku muntu oba ddankani mulwadde oba yaani olina kubeerawo okusaasira okitegedde ti banne gundi embeera gy'alimu so si muvoola kugamba laba bwafaanana naawe ojja kifaanana olumu agandowooza bannange oba okusooka ne tubasabira bapurezenta abakyaza abantu abo n'okyaza omuntu n'ogamba nti avodde kino waliwo kye mbadde mwogera wano nakyo era mbadde mwogera naye nga si omuntu omukugu ne bw'oba oli live ng'oli live ku program nga si yaalikodedde ng'omuntu oli live oli n'ayogera ebintu awo osomugamba ssebo ekyo kimenyewo okitegedde ekyo kikole ki kimenyewo bw'obanga muli ku live omuntu n'ayogera ebintu nga tebitegeerekeka nga toli empty presenter ng'ono gwe twalabye ow'olugave oba olina okugamba nti ssebo ekyo ky'oyogedde ku lwa bulungi bwa TV eno kimenyewo program egende wa maaso kakati tufuna abantu omanyi radio zaayononeka radio waliwo ekisawe ezaatuuka Sematimbo yakireeta nsonyiwa okuzzaako emabega ne zireeta nnyo bannakatemba
era kyovala ndi abantu abasinga bazzeeyo buzzi kusoma mawulire bonna ogenda n'otumira Kasuku oyo gye yava oyinza nga kino kyabubonekera bubonekezi bonna otunuulira Kasuku gye yava n'omutunira bwoti we tunaaba tugambye kunoonyereza Kasuku yaani ojja laba nga Kasuku yali mu kintuntu ekiri awo okitegedde kyova olaba nti batuuka mu mirimu ng'egyo egiri professional gy'alina okukolera abantu abaweereze omuntu n'ajja ku puroguramu n'ayogera ekintu ekifu era naye n'agenda nakyo mu maaso ti abantu abasinga gye bava wakulu nnyo Duncan baakuzaala emitiyana naye bayinza okuba nga baakuyigiriza okuwa abantu ekitiibwa okumanya by'ogenda okwogera obyogedde ddi obyogeredde wa oba kitegedde teri muntu asobola kuba ng'olaba ng'oli presenter oli n'ayogera ekintu ekyekisiru nga Tamale Mirundi gy'ayogedde gwe n'osigala mu maaso ng'ogenda ne program era nga tomugambe nti wano wennyini kyetonde oba kimenyewo obwo buba butumbaavu be bali begamba ab'empty head okitegedde so nze ndowooza mwami Kasuku ndowooza buli bwamulaba mu supermarket akuba enduulu buli wolaba Kasuku kuba enduulu empty presenter kubanga tosobola kukola bintu bwe bityo oyo Tamale Mirundi n'abantu bennyini buli rediyo yonna oba TV oba kibannange nga mukyaza abantu ng'omulaba bavoola buvoozi mubagamba awo wennyini beetonde ye mukyaza baaki Tamale Mirundi omulimu guno biveemu obirekere mutabani wo gwosigale ku mirimu emirala. Okay, amugana we namba emu. Dankani nalabye muzzukulu wa Mugema ng'ali ku pano ne muzzukulu wa Katende Ndugwa. Abo benjogedde babiri bombi bakulu ba Busolya. Omu mukulu wa Kasolya ak'Enkima, omulala ak'Olugave. Kyanaku nnyo nti abantu ng'abo wakiri senga abadde bya Luhanga twaligambe tamanyi bya wano we bitambula. Naye bwe tubanga twogera ku muzzukulu wa Mugema ng'omulala twogera ku muzzukulu wa Katende Ndugwa nga be bakutte okuvoola Obuganda kuba kino tekyakomye Kabaka wabula ne bavoola Obuganda. Buli wovoola Kabaka oba ovudde Buganda. Fuwe tukitwalira ddala kubanga ke kabonero kaffe akakulu ke tukulembeza. Ngenda tandikira ku byawandiikibwa nsobola okunnyonnyola bulungi ensonga yange. Bayibuli egambye nti omwenge mugayi ekitamiiza omuleekaanyi buli akyamweru ebyo ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Mpuliddeko ng'omwami omwe ayogera nti omukulu oli mutamiivu era olumu ajja atamidde. Bayibuli egambye nti buli akyamweru ebyo ng'afudde newankubadde ng'akyali muki mulamu. Ekyo ekiwandiikibwa nkitadde wabbali. Ekirala kigambye bwe kiti nti ani aleekaana ne kivunulwa nti omutamiivu. Ani ayogera ebitaliimu magezi omutamiivu. Okiwulira? Omutamiivu oyo ye yabadde ku pano ng'ayogera ebitaliimu magezi ng'ayogera ebyokuleekaana. Naye Bayibuli emwogeddeko nti afudde newankubadde gwe omulaba akyali mulamu. Ebyo byawandiikibwa. Kakati olwaleero Tamale Mirundi nze bbanga lyonna lye mulabidde. Omanyi ngenda kubuulira Dankani ku kyalo kwe bakuliza emitiyana ne waffe Nakawuka baagambanga nti buli muzadde ali ku kyalo oba buli musajja ategerekeka taatawo. Naye tebaagambanga bagwagwa. Balondangamu abateredde ne bagamba nti era nga lwe muzeeyi gundi ogamba tataata ogamba otya nga bwe tubayita. Kakati abagwagwa b'oku kyalo abo tebaatugambanga. Era nga talina na kyaggamba. Okiwulira? Abateredde ku kyalo kubanga waliwo ebintu eby'ekisajja kikulu ebiraga omuntu nti ateredde. Ku kyalo temujjako muntu agenda avuma bakiyamaani akola ki. Olwaleero tulabye Tamale Mirundi nga kyakulabirako kirungi mu bavumi ba wano. Bayinako bato ey'omuvumi n'omuvumi. Webale nnyo nga tugambe nani anaagiwangula. N'alyokawo Moggoka agagambo ng'ali mu studio za TV z'abalala. Era nze banne neebaza eno platform nga tugijjako muzeeyo naayinza okubuulira nammwe mwaliwo
basakozi nga woyogera ekiraja sakozi asoka naga nambe mu nedda ekyo soko kireke obwo bwe bukugu obukolebwa omuntu ayagala omukutugwe oba awa information abantu entuufu kati olwaliro mwami Tamale Mirundi nze ndabye nga avuma abantu bonna si Kabaka yekka kubanga yajjayo ekifaananyi n'agamba labe yali empologoma nga amawulire gaga yina yazaaga tegese no gateregeka nayogera kati afuuse kino imagine nze kyeswana kwogera ku pano wano era nja kukoma ku kyampologoma kubeera nze nkimanyi Kabaka wonna wabeera mpologoma ya Buganda olwaleero Dankani omuntu omukulu bagamba obukadde magezi nga nembuto wagayina kuba n'abasiru bakaddiwa era n'abagwagwa bakaddiwa kati olwaleero Tamale Mirundi akaddiye n'ekyo kyeyeenyumirizaamu abadde ebbanga lyonna avuma era takomye ku bano bagundi Buganda yokka abadde avuma ne movement yennyini mwali n'owulira nga abayisaamu eggaali avuma baani omuzeegwe kyengezaako okutegeeza abantu nti ono muvoozi muvumi era hadithi gye tusinga okujja ku Tamale Mirundi ebivumi ebipya ebyenjawulo tetuyina kye tumuggyako kyamagezi era oba onoonya ekivumo tuyira wano gundi platform bbiri ze tukeberako bw'otakeberako ku ya Tamale olinayo omukyalo omu gyokeberako n'ogamba nti kakati onoonya kuvuma kebera wano olabe ebivumo bavuma ebipya kubanga bavuma ebivumo olumu ebitawulikangako olumu n'omuntu kyatasuubira nze Tamale Mirundi amagezi gembadde muwa kuba amagezi takyagatwala kubanga bagamba nti full at 40 is a full forever kayasusaana takyayiga ye mugwagwa katumutwalirawo mutulube eryo naye obugwagwa bwe kyemunanyaamu kiri kimu abantu okumuwa platform okusaasaanya obugwagwa bwe nti olwaleero Tamale Mirundi ng'akoze pulogulaamu eyo ku channel ya Kasuku nze ndowooza Kasuku yali badde sensitive enough okumanya okwawula ekirungi n'ekibi mu bbanga lyaludde mawulire Kasuku ono sijja gamba nti tamanyi nze ndowooza amanyi naye olumu naye alina ekimusindiikiriza olumu okuteekayo ebintu byatalina tuteekayo nja kitwala bwe ntyo kuba Tamale Mirundi ono omulaba olumu senga pulogulaamu ebeera live alina engeri gyakugattagatta olumu n'akubuzaako n'okugjamu kye wali agadde oggyemu naye pulogulaamu ensunsule gyo editinze n'oteeka ku mukutu nsubira ebintu ng'ebyo wali badde okiraba nga bukyali ge magezi gali amazaale okiwulira omanyi mwami Kafeero yagamba nti amagezi gaba ga mitwe so si migejjo era ye bwe baamulaba obutono n'okugejja bo bagiyita diguli bwe yali annyonnyola kaakati olwaleero Kasuku yali badde akola ekintu mwami David kyayogedde aveeyo yetondera Obuganda kubanga pulogulaamu zaakola za Luganda akinyonyodde bulungi n'abaziraba boogera Luganda kitegeeza omutwe omunene ogwa Kasuku gwa Buganda fe Buganda political omuntu waffe atukulembera era ke kabonero kafa akakulu abakabaka buli ekimutuukako tunyigirwa wamu naye okiwulira abaana b'egundi bayimba ab'ebuddo nti buli ekikutuukako baffe ekikunakuwaza naffe kitunakuwaza kubanga obeera mu mitima gyaffe tukuwulira beene kati nze mbadde nsaba mwami Kasuku ndowooza oli mugezi ekimala okuvaayo ne weetondera Obuganda Kasuku ekyo kyakikoze akimanyi nze ng'omuntu ngenda gamba ekintu kimu omanyi biseera ebisinga tuyinza okukozesa emitwe gyaffe okubanga gituyamba okubanga giriko amaaso emimwa okulya n'amatu naye n'obwongo bwe tulina tubukozesa ennyo ng'ekintu ekikulu omuntu ayinza kubanga embeera gy'alimu tesanyusa naye nga gwe ogifudde kyakunyumirwa nakuzanyisa so mukulu Katende Isaac
ne mukulu Tamale nze kino ate sikibasuubiramu ng'abasajja Abaganda era mukulu Misa Kisemakula mukyalina gundi nnene nnyo ey'okusomesa abaana bano n'okubagunjula kuba kati oyetaana kuyita oba mu lukiiko lwa kika Kiramba ne bamutuuza ne bamubonereza pulogulaamu gy'otemaatema oteeke ku channel yo kikakatako kozesa omutwe gwo ne makulowesa nti olina omutwe munene naye tegusobola kukola kyolina kukola kikakatako kwata pulogulaamu ogitemeeteme osseeyo ebyo ebintu ebirimu ensa Bannayuganda bye baagala okuwulira ebitabakosa mutima naye essaawa zino watadde ebintu binyigiriza Bannayuganda emitima gyabwe bakyalina kiri ekyebuuzo ekibuuza omutanda ki ekimuluma naawe nossaayo agangayidde ayogere nga bw'ayagala ku Buganda so nze mbadde nsaba nti comment ne views zireme tukozesa nnyo bintu bya kisiru bitategereka bantu bawe ebintu bye balina okulaba nga bijja mu magezi go nga ggwe nannyini channel wabula si kuba nti oyagala kubanga ofuna abalabi banja bale bagenda okulaba nga temaze vuma Buganda bagenda balaba nga basuubiramu ekyo Munnayuganda kyetaaga kuwulira so twe bantu bakulu mu bye tukola abalabi baffe tubalemu amagezi ensonga esembayo abakulu ba promota ba music bagenze Kalamoja ne batwalayo obuwunga naye bukyalubawo nga salita ndaba kugenda Kalamoja baite batwalangayo wadde bijanjalo gwe kino okiraba mu tulubati kansoke wadde bikomo bo bali bakyalo bayinza okuba bakugambye nti waye njala kikeruma Kalamoja de batwala obuwunga nali Masindi nali nkoledde Masindi kati danka ne kintu kiri side bbiri kitufu bakyali bange nkola mu gwe ne go bakola ekisoka kya byonna abasajja no bagenze Kalamoja ne batwala obuwunga ne bagabira bali obuyambi ekitufu nze danka ni wobo nyamba sifaayo obo nyambi mukuneeragirako ekyo sikiinaako mutawaana zirongazo nyambi ekyokubiri tusobola tukiza kiri nti bayambye abantu bawo obunga ate basinze bana babba abati betubaddeko kati abo ba credit olwekyo ekyokubiri ekibuuzo ekyo badde obuuza nti lwaki ebbanga nali babeddewo nga setana agenda eri nawolo bagenzeeyo bayinza okuba weta nafuna ssente ezigulovu zonna batikula biliyoni ne biliyoni Kalamoja bali bulungi nafuna ssente wabula Mukatami nalabyeko Abetex president wange nendamu ne Jemba ne balunywa balamunduza taliyo ne Keti alabika taliyo ne Bajja alabika taliyo ni ayinza okubanga yimu kubadde ba sponsor kakati abantu bano manyi Abetex oyo Abetex manyi basudde yagana agamba mbadde njakagata kunami wayogeredde wali basudde yagana nti okusoma kuyamba luzungu oba okubala niye ebisigadde ozaliwa nabyo ng'omuntu Abetex ono musajja kagezigezi ayina engeri gyayiyayiya kuba kati ekyo okitunuulira Abetex yakikulembedde n'amanya nti omusajja ono wabanga yagenze Kalamoja ate nga waliyo ssente za gundi aba URA zetugobako tukoze tutya tumanyi banywanyi nti ye buli muntu aleeteyo akasente ate naffe dankani ekyo njakitubeera ekyokuyiga eri abantu abo naffe tulina obusobozi ogende Kalamoja okugabira abantu ebintu mala tugendeke wasale ate ffe tujja kugenda eyo tetujja kugenda bo gye bagenze wabula njagalira kati kino mwami Mawanduza ne Nambe bagufuula omulimu tandike naffe okuwanku ku bantu naddala tuyinza obutasula kwayo kinene naye waliwo abantu batubeerawo dankani tusobola okugenda tetubakyalirako mu maka gaabwe kati Abetex yafumbye n'agamba nti kati singa tutwala obuwunga buno bwa miliyoni 10 waki tujja kuvaayo n'ekikumi Abetex awagira kibiina ki Abetex saagala nnyo okumwogera naye Abetex aleka si muntu wa movement wasala bano nayo nesali yagala si munnabyabufuzi omwana n'amubuuza oba toli munnabyabufuzi nga mugalo wa bifuzi n'agamba ojjuzaawo kati Abetex mu mbeera yonna gyalimu ey'okunoonya ssente teriiko nti bakati awagira kibiina tuba kibiina ki
ekkubo lyalimu lya kunoonya ssente. Okizza nti endongo bye bagisse. Anti Abetex kati pesa yayo endongo eno ogiraba. Abeta kyalina myaka 5 mu ndongo. Wabula tajeti y'abasajja ano kye baagala. Baagala kuva mu ndongo eno basigale nga bakyafuna ssente. Kubanga baŋŋambye nagenza okuddanga baŋŋamba waliwo ekiwandiiko kye baafulumiza aba NPA nti tewali mutegesi yenna agenda kuddamu kuteeka kivvulu nga tofunye ebbaluwa kuva waabwe. Naye sinakirako ekiwandiiko ekyo nakiwudde nga bakyo n'owamawulire yankubiddeko ng'ayagala nkola interview nesisobola. Baagala ssente poliisi ze tugiwa zikendeere. Baagala nkubula bina budde mu kiwandiiko lya Daabi ngamba baagala omuntu oba toweza myaka 8 mu ndongo totegeka. Kati ate ogumbugo omulimu ki? Baagala ndoza ngwine experience ya myaka 8 mabega. Kaakati kikulaga nti omulimu guno baagala kuguva kubera obabala bonna abagulimu. Kuba obala abategesi obala Big 4 nga buli oyogera ku bategesi babuusa maaso Abetex, Balamu, Ketti, Bajju. Bana abasigadde bagoberera bugoberezi. Ekigendo ky'abasajja no Dakani ngalo keyo tajeti yabo kibabala. Baagala kuwumula mulimo guno naye basigale nga bakyagusolozaamu ssente. Kyovola abakola kyonna ekisoboka anti sayine wanaagenda mu ggulu naye nga liri open. Neze ngamba ate n'omulimu balina engeri gye bagusuddemu. Ani kyekiri kyegenda nti essaawa ya leero nti bo okuba baagala kuguvaamu bali mu kuguseetinga bo kye balowooza nti bakola ekintu ekituufu naye bagenda kuleka batukaluubiriza kubanga essaawa yayo Dankani kati yo egenda kujja era wamujja kwaffe Masindi yajja bwona batukole badde ebeerawo naye nga buli muntu ayingira mwagalako singi 18 era bajja ku mulyango buli tikiti bw'ogiyuzaako ekitundu ne bakisigaza naye jjo nadde njogerako ne minisita wala kuba yadde busy ntamalayo nga munnyonnyola ebintu kati ayina ekyankoze obubi ate mayi wayagenza okujja nga minisita agenda kuba ayina engeri yadde akinnyonnyola muntu omusolo guteekeddwa okuwa kuba namugee batusaba 18% n'agamba si kituufu n'aŋŋamba nti ssente z'oteekeddwa okuwa mutuula n'osolooza ssente omala okuzisolooza n'ojjako ezo wasasula omuyimbi n'ojjako ez'ekifo n'ojjako ez'obulango n'ogandi kati nsigaze emitwalo ameka ayina we yakiyise ndoza muli ayina we yakiyise n'agamba ze ssere z'oteekeddwa okuwa n'agamba wabanga babajjako ate 18 ekyo kikyamu ne mugamba bano bakikola olw'ensonga nti bakama baffe abatukulembera be bakiraga bali kubanga URA yaleeteekeddwa okujja ku ground esomesebwa promota ffe tetwasoma yaleeteekeddwa okujja tugende nti bannange mugenda kutandika okuwa omusolo ne mugenda kuwanga weemuti ne weemuti URA ekyetaakola kati URA eri mu kukwata ssente eziwe bali ba Big 4 kati bajje basomese ffe naye nga banaasomesa anti kye bagenda okukola ajja kukola nti maama wakati ategese ekivulu eggaba bayite aba URA nga 2 bajje ku stage awo nga maama wamaze okuleeta abantu begaba batudde atandika okunnyonnyola ku bantu baamawa baleese era bagenda okusoloozaako ssente kubanga ekyo ekibiddanga nti ekiri mu mulimo guno naffe ffe nnyini abategesi fena bagwetoolodde okutandika waggulu kuba Big 4 emitwe embi gyatuyitirira ekisookera ddala wano emitwe embi gyatulira ngenda kuwayo example emu Mwai Mayinjo yalinga ategeka ggaba olusooka omwaka era nga yakwata nnyo gaba eyo ebadde ebbanga Mayinjo weyateera ente n'agoba enkoko n'agiva bula batajagiteekamu mawe yakola ekivulu ng'agenda kukola ggaba kyokka ekyasinga okuneewuunyisa nti gaba ebbanga lyamala nti tekola waliwo ebivulu bya mirundi emeka naye nga yali asoose okubuukinga olwokuba n'ekyokubiri ekira nti oye eyali agenda okukolawo n'omugagga we nga bali bakwasaganya ebintu byabwe ate twafuna munnaffe omugagga n'amwetoololawa kwegamba olaba nti ffeffe nnyini nyati tulina emitima emibi ekifo kibadde ebbanga n'ebbanga tekikola oli akizuukusiza kikole ate gwe n'ojja n'omuyita emabega aye nemugalo n'ekivulu ekirala kati kyova nti baba n'abasajja bagule nti guno omulimu tewakyali bizinensi bali mu kugyonoona ate basigale nga bagisoloozaamu kyeki bali mu kukola nti bagala tulekawo omusolo gwa URA ng'etujjako ssente ate nga nabo bafuna bagala bafuna kye bali mu kulwana kyonna baagala omutegesi yenna wano ng'okuteeka ekivulu n'oba okitegesewa ng'olina ebbaluwa okuba mu NPA
Okay. Muganda wa Faruku. Sale bwe yamazo gamba nti ngenze Kalamoja. Nabo ne bagula obuwunga ne bawolekera Kalamoja. Era bawunse bagenzeeke omukulu. Kakati Duncan David nga bwagambye okuyamba kirungi era tewali atayagala muyamba naddala kumbeera bannaffe abakalamoja gye bakola ki gye balimu baganda baffe bali mu kufa amazima gaddala era nekyokulya tebakiina naye bw'abanga abali mu gavumenti basobola okubba esente zibaweereddwa bagende bayamba abantu baffe Duncan nga osobola okwevaamu n'ogula kilo 10 ez'akawunga n'ozibatwalira oba okikoze mu mbeera ki oba mu mbeera ki ffe tuba tukwebaza naye nga tuzze ku nsonga y'abo abakulu David abadde agezezzaako byanjula bulungi naye njagala okutegeeza nti bano bannaffe abakulemberwa mwami Abe Abitex Musinguzi ebigenderwa bwe byonna kulaba nga industry eno bagisuula awulira naye nga bagisuula batya omuntu omusuula mu ngeri y'okunyigiriza oyagala onyigirize omuyimbi oyagala onyigirize ayina ssente ze ng'omuyimbi aliredde omuguza ekivvulu owulira Duncan bano bannaffe babaddeyo omwami Aba babadde emyaka mingi Duncan tosobola kuteekawo ku makya n'ogamba nti gwe oyagala kuteekawo embeera nti David olwokuba tannamalamu ndekangerese ku David nti David wakuba tannamala mu promota myaka 8 tayina buyinza bujja bugula ndongo owulidde eno Uganda Mwai Museveni ne banno kuba bagiteeka bagita free market economy kitegeeza buli muntu waddembe okusera kyakola ki nakituuna mu ngeri gyakola ki gyayagala kakati bw'abanga Duncan goli muyimbi ng'olabanga nambeemu endongo yagigula miliyoni 10 nga David alina miliyoni 3 kakati ekirala gavumenti eri mukosa bano mwami njagala kubule ja kunsonyi okoze ekigambo kino mwami Abe ne banne bafuuka bagundi bafuuka bagundi ba mafia Abe ne banne bafuuka ba mafia gavumenti eri mu bakozesa bongera okusula industry eno owulira tosobola kuddira muntu atali mukugu mu by'emisolo ate yabagenda asomesa emisolo Abe wamu obukugu bw'emisolo yabujjawa owulira wabula Abe kyasobola okukola kuba nti endongo eno agibaddemu mumweyambisa olwokuba nti asobola okuŋŋaanya nambaazi zaabwe zino Abe ye mukulu wa promota n'ekibiina kye n'akuŋŋaanya ba David abagwa mu bibiina bwe bakola ki me bagwa bw'amala obbakunga mwaba revenue ne mujja musomese ba David omusolo mukufunako mutya nti David bwe tukola bati mufuna muti ne tosobola kuddira Abe atamanyi yadde A+B equals 7 A+B ajja somese ebyenfuna byaki kubanga omusolo gwe twagala okuŋŋaanya mu bayimbi gugenda gasa mu nnansi so kati kino kyabwewussa gavumenti era nga boolaba gavumenti ya Museveni ya gavumenti y'abavubi bakivandulo bo balaba nti omuntu yenna asobola okuba n'ennamba za komandinga bamukozesa basobola okwongera mwami Salimu Salo oyo Duncan yayogera ngalaga alina ekifaananyi kirungi ekyaki mu kwogera kwe tutamanya ebigendererwa bye yalaga alina ekifaananyi kirungi ekyokuzimba ki industry ya art ankugamba ye mu ndowooza ye bwe yalaga naye endowooza ye yali yakwewussa yakubuzaabuza bannayuganda kulowooza nti eno industry bakola ki bajagala nnyo naye nga ebigendererwa byabwe byakusuula industry nakubuzaabuza baani bannayuganda kati bali mukozesa bano ba Abitex ba mafia be babafandinga ssente bajje bateekewo embeera nti Abitex ku makyane bwakukola ekintu n'ogenda n'obaako gy'omulopa takola ki tewali amuvunaana so bw'amala nga gyayambala akakofiira aka redi ng'agamba nze ndi wa people power mwami Abe abantu bonna abakolera abavuganya gavumenti tubalabye gulwaki tukwatibwako otegedde ssebo so mwami Salimu Sale ne banne bali mu bakozesa mu ngero okunafuya industry eno naye nga mwerabidde nti bannayuganda bangi industry eno bagiryamu ssente bagifunamu ne mu mwonge olwokuba nti mwalaba nti ereta nnyo abavubuka ate nga ebigendererwa byammwe byakunafuya bavubuka so
tuba tunuulidde neriiso George nga Bitex ne banno mwambala nnyo akakofiira ka hip hop power naye nga mmwe musudde music industry mawa tubadde ku bakulu bagenze Kalamoja okubanga batwalayo obuwunga naye kinajjukirwa nti bano abasajja ebbanga na Kalamoja libadde ekaaba nga General Salim Saleh nagenda Kalamoja bayo tebagendangayo. Nze nno ebintu bya Salim Saleh njagala okusookera ddala okugamba nti Salim Saleh weebale nnyo okuyamba industry ebbanga nga bali mu bizibu naye ate ogenda kuba alemesa ne gavumenti eno okufuna omusolo mu industry eno gwe wennyini General Salim Saleh ogenda giremesa otya nti abantu bootambula nabo kye bakulaga si kye bategeeza bo bajja ewuwo nga bazze kukufunako kasente bagende bazirye zigwewo bwe bamala nga bayiyaayo ekirala era nze ndowooza ddanga nti obudde buno bwe bamala nga bagenda eyo enaka Kalamoja okola ki bandi bumaze baba ddala nga baagala mulimu guno okuguteekateekera okuteekateeka bapromota ne bamanya nti bapromota mu Uganda bali 7-5 bagwa mu kategoro bwe ziti waliwo abagwa mu badebiko omwe abakatandika waliwo abagwa mu bano kategoro eno eneesasulanga ty emisolo kuba bonna tebakola ki tebenkanankana nze ndowooza abasajja abo bandisoose banga baagala mulimu n'ogutereere bandisoose kumanya ekyo then oluvannyuma ne tufuna revenue nga Faruku bwagambye ne tumanya omusolo guno buli omwana agusasulanga atya kubanga ow'edduuka eritunda obaka ngambe erisuubuza sisuubira nti awo omusolo gwe gumu noona aguze omuntu agenda okufumba kabuto akamu so Mwami Salim Saleh ndaba akimanyi nti abo abantu bagenda kulemesa gavumenti eno gifunamu omusolo tibatembeera nabo sibe batuufu kye bamugamba wano si kye kiri kwa tosobola kugamba muntu ti ajja kujja nga awezeza emyaka 8 alyoka ayingire mu mulimu ekyo kiri luddawa ne mu busuubuzi ekyo tekiriiyo ti omusuubuzi alina okusuubula ajja mmala weza nga myaka 18 ajja mmala kuweza myaka 8 mu busuubuzi ate abaana agiwerezaawa mwe mugenda okulemesa gavumenti eno okufuna omusolo nga mwerimbika n'abantu abo ba Bitex bemulowooza nti be banene mu mulimu guno naye ng'obunene bwabwe tebuliiwo bwe muba mwagala abantu bano mwagala mufuna omusolo mu gavumenti yammwe abantu b'ebivvulu bonna balina kusooka ne beewandisibwa ne bamanyibwa bwe bamala okubanyibwa ne tumanya kategoro mwe bagwa kubanga asuubuza emiliyoni 10 tumanye omusolo gwanaawa asuubuza emitwalo 5 tumanye gwanaawa n'ekiti mwagwa nemmwe bali mu babuzaabuza bajja eyo ewuwo ne bagamba nti bazze gaba buwunga naye nga banoonya luwenda lwakugirako wuwo kubanga era bamanyi bulungi nti ze baguzeemu obuwunga ogenda zibaddiza naye nze nsaba gavumenti ya Mwami Museveni naddala kino ekisaawe ky'okuyimba eyagadde nnyo kidobonkanya ng'eyita mu Mwami General Salim Saleh nga General Salim Saleh akolagana n'abantu balowooza nti bali mu omanyi Salim Saleh ono simanyi na kituufu kyali ng'ojjeko gamba nti yani Meja Jeno Jeno kubanga oba oli awo n'agamba abatumudda mujje mwe mugenda okuyamba wano ne bakola layini bulungi nnyo bagenda kusooza musolo abo ogenda olaba nga abavuddeko ogenda olaba nti ate straight line simanyi promoter simanyi standby promoter ogenda olaba abo nga abavuddeko ogenda nga bagamba mukole union simanyi comparative nanagimaliriza ti ate kakali omusolo gwa revenue kwegamba aliwo mu kisaawe kino okizanyiramu obutategeera waja atwala bantu oba kitegedde naye nga bapromota abo abamuliko bamubuzaabuza Bitex yafunye ekikangabwa ekisemba okuba ekibi bambi yabadde ayagala okudda engulu ng'ategeza ekivulu kye Freedom City ate abantu ne bagenda bafiirawo wa ku Freedom City kati omusajja abadde yeddaabulula alabe nga adda engulu addamu okuteeka ebivulu bye n'afuna ebizibu ebyo kati naye yasoberwa era omukulu yamuwaayo 10 kati olaba nenze era ngamba Bitex bw'oba ofunye ssente wa Mwami Salim Saleh nze ndowooza tubiveeko ebintu ebyo tukole ebirala
kubanga guno omulimu abantu bagenda kulabanga gwabuzaabuza bagenda kulabanga omuntu agutabula kubanga toteeseteese ddanga nikambulire okimanyi gwe ky'abantu babavuuka ba promoters ate nga muli bangi nnyo mulowooza nga singa sali musale abavubuka bali mu mulimu guno baneekwata ne bajja eyo ne bakuwira ebizibu byabwe onoddamu okulaba abitex olina abantu basatu bali kyabaagaza kiri ekintu kimu bali kyabaagaza nti bamubuulire babuuzaawo balina engeri gye bamubuzaabuzaamu okubalowozesa mbu be batwala endongo ati kyegamba nti baliwo okumubuzaabuza ne singa anaakwata n'amanya bapromota abatuufu balina okutambula nabo n'abantu abali mu mulimu guno ajja alaba nga babitex kubanga nabitex yennyini gwagamba ajja nayita chairman waki president mubuuze bamulonderawa n'obulumeka okulonda kwaliwo ddi ye ofiisi yabwe eriwa so nze ndowooza gavumenti bwe mwagala omusolo mu bapromota ne mu bayimbi mufune abantu abatuufu abokukolagana nabo naye abasajja abwe muli nabo balina omutima omubi balaba omuntu ng'avudde erina essente ze miliyoni 5 azze mu mulimu nga bagamba kati omuyira agula omuyimbi miliyoni 5 fe omuyimbi tumusse ku miliyoni 2 ekyo kiriwa so muteeketeeke Uganda abantu bawe omusolo omutuufu naye nga temubuzaabuziddwa bantu 2 3 jala okwebaza Keti ku mulundi guno alabika yakuze ekintu ekyo alabika takiriimu wamanambemu bannange omanyi owaaye olwaleero munnange Salimu Sale yasenguse eggulu yavuddeyo n'ayolekera Kalamoja. Salimu Sale bw'abeera kapeeka bapromoto ojja bawulira kapeeka, bw'anaabeera eggulu ojja bawulira ggulu, bw'abeera Galuga ojja bawulira Galuga, bw'abeera Kalamoja bapromota abo ojja bawulira Kalamoja, ne bw'aligenda mu ggulu nga waliwo amadaala agatuukayo bajja kugenda. Naye ngenda babuulira olwaleero ekizibu kya Uganda mawa twali ffenna eggulu natunula omusajja oyo mu maaso nenkakasa talina kirungi kyayagaliza music industry ya Uganda kubanga nyina ebibuuzo bye mujjukirako era bye nsinga okujjukirako buli wamugambanga n'otwala ekintu ekiri sensitive kyasobola okufunamu ng'akubuuza ekibuuzo kino yakibuuzanga nnyo wewaddeyo okubeera gavumenti ttulu era abakikkiriza kyekyo kye baliko. Nkugamba kuba namusinkana emirundi egyawera era twamulaba emirundi egyakola ki. Olwaleero ngenda kubuulira bano abasajja kye basinga okutya si kutereza music industry tebaddamu no kikulimba. Kye basinga okutya omuntu kuva mu music industry n'abakaluubirira nga tebakitegese era ne bakyewuunya nnyo. Kakati tebakyayagala muntu kuvaayo mulala ayitibwa Bobi Wine, ayitibwa Kamiliyoni, ayitibwa nga w'amaanyi okwenkanankana bw'atyo. Kye basinga okukola kati kugittattana. Kye baategeera nga bamaze n'okuwaayo fayiro zino ze mwawaayo waliwo abawaayo ez'obuwumbi mwana wange. Ne bagamba waliwo n'obuwumbi obubeera mu music industry nga wabutegesa Kivulu ng'ali mu kawumbi ani yafuna olunaana balunywa luba ye yafuna olunaana ntategese Kenzo. Ne bagamba kati olwo afuna olunaana yategeseza lunaana kati olwo abala bafune mmeka abatayina ndongo ne bafuna 4-5. Ngenda kubulya Duncan olwaleero ekigenda okuttatana music industry ya Uganda be basajja abo Salimu Sale. Ngenda kuwa ebyokulabirako ebyo wenna amala obbikuwa ogenda kakasa kyenjogera. Twalima vanira oyo Sekalala ye yali amugula Mukono n'erima Mitiya na Mubende n'erima ne waffe Busiro ne tulima. Bwe twalima fe waffe vanira twamuguzanga Sekalala naye nga nawoba oyina akuze nga atuuse okumulisa nga omaze otundula ebijanjalo nga kwebiringa bito nga Sekalala akuwaayo sente abaali bamuyina ebiseera ebyo oba osobola gulayo Kaisuzu LF n'okagula oba emmotoka n'ogigula bw'alikula naano. Twali tuli awo
nga bagamba nti vanira ow'emukono yenna Salimu Salamu guze mu district ye Mukono n'endala eddaka eyo eddako ku Mukono yenna ali eyo bamuguze. Twagenda okuwulira vanira kiro ali egula emitwalo 18 ne bagamba nti kakati yesaze egula 8 ne bagamba egula 3 ne bagamba egula 2 yatuuka essawa nga egula 8 netuuka essawa nga twali namugula. Duncan nali mavanira ekezo ku sente ez'obulumi nga omanyi omwana omuto atandika okupakasa nga abaza akoze bwati kuba lutu esooka nali nnyinza ofuna kiro nga 18 vanira twamunoga ne tumutereka n'akala ne sozeddako ne tunoga ne tutereka twabula nawe tumutunda ne mala n'embisaawa era kwe kwali oggwa Salimu sayo kuyingira mu vanira bwe yayingira mu mwanyi era bwe kityo bwe kyali bwe yayingira mu ntangawuzi buuza abazirima kye baatuukako okiwulira kakati oyo gwe bayita sale buli wayingira mu kintu bannayuganda kye batandise okufunamu akikuba bukubi kigo. Gavumenti ezudde okusinza ku fayiro ze bateekayo bapromota mawaze mwateekayo ne bakizuula nti mufuna sente nnyingi mwana wattu mbivulu era nekizuula nti nabitone bayingiza kinene kati kye baagala okukola kukuba kitone kigo nga temukyalina asobola kuvaayo bavuganya kuba bo kye babala. Olwaleero ba Abitex bagenze Kalamoja mu lukujjukujju nti batutte buwunga naye kkirizo bagaana kamalo kubulya Duncan batutte obuwunga wa miliyoni kale katubale 15 nze nsiba bavuddeyo ne10 n'okusoba kubanga bo basooka kulaga oli nti tulize tuyambe na wano naye ate tubadde tunoonya gwe kyekikulu naye kati bw'otuwa tukola kiti ne bwe kiti kuba yenkola yaabwe. Duncan olwaleero Abitex ne banna abalala abagwa mu kakundi ako kye bafuba ekikulu kati bafuga gavumenti tuulu baagala kuleka nga bakubye endongo ku ttaka nga n'abagirimu ensolo za gye basolooza endongo nga tebakyasobola kugijjamu ssente twategeka ekivulu wakiraba sente zonna tezagenda mu ebyo zonna kyenkana okiwulira ng'abantu bazze bajjudde n'osasira abatafuna abantu. Kati olwaleero endongo weetuuse wano bagenda gikamula bagikwate bafune we baginyigiriza nga beeyambisiza ba Abitex kubanga beefudde abakulembera endongo so nga tebayamba bagirimu. Kakati bwe bamala gikwata bagiteeka ku kisenge we bagikamulira era ebyo byowulira nti NPA yagambye teri akola kivulu nga tagirabye teri akola bwekiti nga tagirabye otandika okusasula lisiti ku lisiti okola ekivulu nga ne waba oyingiza abantu 2,000 nga wabasabye mutwalo ng'ogifisaako miliyoni 1. Mwami Mawe ekyayogedde mama njagala kwongera mutegeeze bulungi nti abakulu bano buli muntu ali mu industry eno bamumanyi baregistering okyajjukira bulungi baregistering abantu bonna ku mitendera gyonna oba okyakijjukira Salimu Sale zino listi z'abantu yaziyita n'abato n'abatandika okuyimba banoga ku ssente ati singa amuwayo emitwalo 2 naye ng'abategedde era fayiro ezo gyezire ew'omukulu. Kakati endongo eno yagisensera okuva waggulu wali bano betulowooza nti bagikulembera paka n'omuyimbi eyeegomba obwegombi kubanga bannaffe abamu batikkanga n'abantu abagyefaananyiriza oli natikka n'okutikka owa saluuni kale agiina kakakwata afunayo omutwalo mu ndongo. So mbadde njagala okutegeeza nti omukulu tayina mu industry muntu gwatakola ki gwatamanyi yagisensera paka ku muntu asembayo. Kino noba kangenda busindikana wa president wa NOP saagala abasajja bano baddemba kubuzeebuze naddala Abitex ne banne imbo balumirirwa industry simanyi bakulimirwa obutadda ku stage tebakulimba bali bakozi ba President Museveni ne General Sale bali mu kunoonya ssente gwobeere no ng'oga nti nno bannaye ebitone bikulaakulane Abitex yagamba nti biveewo kuba ssaawa zino bwoga nti munnayuganda agatandika nti toyagala atanaweza myaka 8 mu ndongo alyoka ategeka endongo ate agenda giweza dde emyaka 8 ng'oledde ne wansi omuganyo tegeka n'abasuubuzi banaagamba nti atanaweza myaka 8 mbusuubuzi tasuubula olwo omuntu aba agenda kukola mulimu ki kati kino kyenkugamba nti
muleke kwe Abidex omenza kyate kibanumako bewaŋŋamye nnyo nti bali mu nuupu erwanira omuntu wa wansi ate nga Abidex bebalwane bebanyigiriza omuntu wa wansi. Abidex balimba olwokuba nti baagala bannayuganda bakwatibwa ekisa ne bajja ne bagaffe tuli ba nuupu okunyigiriza baze Bobi Wine ku ndongo si kye balowooza. Abidex buli bwayogera ku kigambo Bobi Wine nga bamuyitamu mugasooka ojje ate kali mwagala kuzuukusa Bobi Wine ng'ensawo zaabwe zijjula ssente. Era bano abasajja bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira okusuula endongo naddala n'okujja abategesi mu mulimu naye abategesi bwe mujja mu mulimu bali abategesi bagenda mu mutwalo mubajja mu ndongo. Nze kisinga okunnuma temutunuulira nnyo kesisi misolo gyejja ku bantu bategesi ba ndongo okuli baana n'ebirala ebiringa ebyo. Temutunuulidde poliisi kiki kyenyigiriza munnayuganda ategeka ndongo wabula mufe ekintu kimu nti nze Abidex ne bannange benkulembera tufunye tutya ssente wajja nosali musale sawa zino mwagamba eza URA mugenda kuzifuna era zibindabinda naye bagenda zifuna naye omwana ategeka endongo akufunye muddi era nze kino nkigamba lwaleero awagira nuupu agambe pulezidenti w'ekibiina kya nuupu ntaddamu kwesembereza bakulu ba Abidex na banne abo basaanyawo busaanya industry bagijjeewo bagitemyeko amagulu bagamba nti balumirwa omuntu wa wansi. Abidex tolumiranko omuntu wa wansi ne banno bonna booli nabo muli mu kisinde kyakusolooza na kunyigiriza munnayuganda kumuggyako mirimu gyali nagyo. Kyoyogedde kituufu abasajja bano era nange njagala ebigambo bino abantu banaaba bawulira balaba mu bigambo pulezidenti wa nuupu tiwe baali bafuna ssente za kyalenga ekyateekebwayo bagamba nti bano ono omuyimbi ffe tumupromotinga ffe tumutwala ku stage ffe bona otuwa ssente tajja kuddamu kukola ki kuyimba kubanga ffe tumugula ne tumuteekateeka ne tumutwala mu bantu. Musajja n'agamba are bwe kiri mu lulimi lw'oluseerera era kyoba olaba nga babawa ssente empitirivu. So kakati nze nkugamba pulezidenti w'ekibiina ekya nuupu oli muyimbi oli munnabyabufuzi naye indasitule ey'okuyimba tolowooza nti wagivaamu okyagirimu. Naye abasajja abo boolabanga bapromota abo bagenda eri bagamba nti tugenda kuzza Bobi Wine ku stage nga bagamba ate mumuzza kwatayo ebibiri kubanga ebyo kyekintu gye bafunirako ssente naye ne bajja ne mu kkooti ne beefuula mbu babeera naawe bakulumirirwa naye ng'ogwo omulimu gw'abasasula ssente gw'obutaddamu kulabika ku stage nga bafuna ssente za kyalenga oba waziwulirako oba tewaziwulira kuba batwalayo fayiro ne bagamba ffe tubadde tupromotinga ani Bobi Wine ne bw'otuwa ssente zino tetugenda kuddayo mu promotinga kulinnya ku stage. Era naawe yensonga lwaki olaba bo bennyini terinasobola kujja naga tugende tugule walinga tebannaba basasula balinga bajjeewo ne bagamba tukutwala egindi beetaba mu kintu ekyo ekikulemesa ogenda ku stage. Bayibuli egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Mwami Abe Musinguzi bw'abagamba wa people power nga bw'agamba nti wa nuupu kikyakola ekiraga nti alumirirwa abantu. Bino byonna byakola kubanga industry erimu abavubuka sibye tuli mwami mawa tulumirwa abavubuka erimu bavubuka bw'abanga byakola binyigiriza abavubuka kitegeeza mwami weekobanye n'ekibiina ekiri mu buyinza munyigiriza abantu bogamba nti people power mwogwa okuddamu kuwulira muntu agamba nti Abidex wa nuupu era nti Abidex anwanira muntu wa wansi tebakulimba akakabinja konna kemulaba akabapromota abayita big four kaliwo bakatuma kono na music industry kugisaanyawo era kati emission gye baliko kubanga bw'obuuka n'ogenda ku URA notawa ono promota wa wansi chance kumanya bifa wali eri mwene mwetuuma buli kimu kyetumye music industry kasisi esoloza bana ku bana ne poster byonna bina tembitunulidde mutunulidde tujje tya ssente wajje nosali musale lwansonga nti mwina manyo waliwo mu kubbe yali ategese ekivulo ejjinja nga talina lukusa DPC ojinja yali amuganya okola ki okutegeka nakuba essimu etya era bo bategeka tebalina gye basasudde
bo bayina simu zaabwe ze beesiga nti ffe tujja kuba eno essimu olumaliriza nga badda ku bannayuganda nga basiriwalyako nga bagamba tuli bannuupu era gavumenti munyigiri tebakulimba kino nkiddamu bapromota abo nga bwe tubamenye tekuli wannuupu n'omu baliwo okuzikiriza kibiina kuzikiriza mulimu gw'abayimbi nakwonoona music industry babatuma ne babagamba yerwanyisa President Museveni ekyo tukibagambye lwaleero akumu atakuumira mpeera mubeere bulungi mweraba